Olwaleero akakiiko ka Buganda kakola ku nsonga z'ettaka nga kakulembeddwamu Omulangira David Wasajja kasiibye Ssembabule okulambula emirimu egikolebwa ku ttaka lya Kabaka mu kitundu ekyo. Okusinziira ku Mulangira Wasajja, abantu bangi baali beegulidde omuze okukuba ebyapa ku ttaka lya Kabaka n'okulitunda, kati nga babadde bazze okugonjoola ensonga zino abantu okubeera ku ttaka lino emirembe. Bya Buganda kubanga ebyapa byaliwo, ttaka lino okuli Gombolola n'essaza liweza ddala square mile 3. Waliwo bannaffe abaali balikoleddeko ebyapa, baali babuzaabuzizza ebyafaayo n'omusango gwagenda mu kooti n'esalawo ttaka lya Bwakabaka. Yakulira akakiiko k'eby'ettaka e Mengo Omwami Daudi Mpanga asabye abantu okukozesa ettaka ly'Obwakabaka obulungi lisobole okuyamba n'abaliddawo. Olisima n'oliyikuula lyonna lyonna n'olimalawo ate omuzzukulu anaatuula wagojjajjaawo bw'ataaliyikuula ku bamwebaza okulisangawo tolyonoona, likozese mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Wano abakulembeze mu disitulikiti y'e Ssembabule bwe basinzidde ne basaba Obwakabaka ettaka okuzimbako eddwaliro eddene kubanga lye balina ttono nnyo. Twasabayo awuyika nga 15 tusabayo eddwaliro bagenda tuwa hospital naye tetulina ki ttaka tuliriko bubeezi nga baki naye bwe munaatuukiriza bannange tujja kusanyuka. Abagamba mwatusuubiza eddwaliro nga gavumenti naye nange ne mbagamba nti eddwaliro tulina giteeka ku ttaka ate ettaka lye tulinawo lya Buganda. Tugenza okujja nga minisita waffe n'Omulangira nga bagambye nti bwemba mulina bye mukoze byonna ebyetaagisa ng'omuntu bw'alina okusenga oba okufuna obwannannyini ku ttaka tetulina buki. Ettaka ly'Obwakabaka naddala mu masoso ag'ebyalo abantu bangi bazze balyesenzaako ne batuuka n'okulifunirako ebyapa nga ensonga lwaki Obwakabaka bwatandika kaweefube okulirambula n'okusaba abasenze okweyanjula eri ekitebe kya Buganda Land Board okuba ku ttaka lino mu mateeka.